I think I will never really tell the full story because the myaka gyewulungudde nebanga I've lost nekale newe nandigeti nali nanyigira kino na kino I've healed kati mpulira katabo my managers just the nose hey otuyemu akatabaawo just the nose oteke mu chapter number in my life I can't do that. Well, did you feel betrayed? Betrayed by my leader. No. Asoko gambe naye njagala okubuuza. Omuntu ng'ali eyo ng'ayagala omanya lwaki navaayo. Just njagala amanye nti teri muntu asituka n'ava watu waliwo ebirumira. Yes. Kitegeera. Sijja going into details bankola kino ne bankola kiri. I would sound bitter at this time in my life when I'm really known. But that time I decided to leave between me and them. They know what I know. Even if they come and sit on show on interviews and also say they don't know. But between me and them, they know what I know. Did you feel betrayed in the room the manager ate afuse replacement yo? No, kati yo narrative mwaji pushing after. Nti omuntu abadde manager. Nali mu ssomero nali mawulire. No, ate n'ekirala. Abantu simanyi lwaki bali bameta manager wange. No, my managers were two men. Oh, not Vinka. They are two men. You know them, the ones Bananyini Swangz. Nali. Thank you very much. Those were my managers. Atwa no Vinka no mbulambo ne Vinka was more of like my assistant. Oh, personal assistant. Yeah, she was like a personal assistant. Nti buli kimu twakikolanga naye. Irene, you have a show on such and such a day. Get ready. Tugende mu makeup. She was like my handler. Oh, yeah. But not manager. My managers at Swangz were Ben on Mugumbia and Julius. Vinka ali. Lelo kanchibate. Oli ali manager unedda. Wa ntwa maade akyogera clarify nze. Vinka was never your manager. Olaba nti naye right now aliko eleko. She has a handler. I'm sure Momumanyi bamulonga mumuyise. Yeah, but you can't say that person is her manager. So your narrative naye eveewo kitegeera. Ate n'ekirala okijjeewo ekyo leero kimenyi oyatandikira oyimba namanya nga ne Uganda tannategeera. Yeah, because I was still there. Wali okyali Vinka tandikira okuyimba? Yes, naliyo era yasooka n'agamba. Kawuliramu Ennaku mbu ate omuntu adambira naye kati yali replacement yange. Lwakuba tajja bagamba naye olumu emulituula naye mumukunya ajja bagamba. Tutamuleeta wano ku katebe. Kuba namuyitanga ne mugamba jangu tuyiseemukko eddoboozi. Okitegeera nze naye. Vinka mulaamu talent. Well, in the beginning, you're putting the spot. Yes, I know 5 6 I knew her to be a very good dancer. Yeah, because that's how she did. That's how we met. So I knew she was a very good dancer. But also when she opened her mouth to sing, it was not a bad sound. Anka solo kuyimba. Yeah, people are gifted differently. So yali ayimba nga mpulira ya ne mugamba manyi jangu tutereze so that by the time they launch you, you're not intimidated. That's how it was. Abantu bangi bo balowooza mu ddagaali yaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa. Omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu. Salamu alaikum.
Ajati nakalemba omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Sina gyendaga obufumbo bukyakuwoomera newezibeera emyaka emeka nkati ndage abatwe boogera bonna mwenye buli muntu wacho awatandika I cannot leave my guy. Can you play for a relationship? Yes. Me I don't. okugisabira tola byo byagaana. No, if it's meant to be Irene, it is meant to be. If it's not meant to be, ne wo sabira no siba no kudwa ifasting mu church. Nekubirala siravu nekubirala nti oba tofune sente ne wosaba oba okay katonda akimanyi osiba omupiira kankweseka fa betting maduje genda samba ne wosaba genda kugwa 0-0 ne wosaba nze sanga tesinga katonda okoze osabangako bibadde osabira basubadde okusaba Mulireko tutanze. Yes. Kwa tuli netunimia junyo. Simanyi. If everything is meant to be Irene, abasaba musabe sibagana. Era Bible egamba this 1 Corinthians 5:12 pray without ceasing. Bakiza musabe obutakuwa naye nganze personally. There are things I don't pray for. I can't pray for my relationship to work out. First mate okay, ngisabire bweba kujoga they cheat on you as you're playing who change. Usaba ekyo omuzegu muvaako. Example ndabira ku kitange mange yasabira taata wange. Fetwasira ko nyengo ku visi sawo. Ndaira. Nazwa ngo Christmas kanta tengo yenkadde. Taata achuke. Mama ne bya visi so bijukira kitu. Mama ange gyako musabira taata wange obutente tani gyako okujoga mama wange. I saw my mom crying because of a man. I mean it's sad. But she trusted God for man to change. And the man didn't change. And he didn't change up to now. But that's how sometimes life is. Then you should kala mama ange asoro ko katonda. Ati katonda tomukowa akubata kuwadde kyoyagala. Katonda amanyi kye weetaaga. Kati kankubireko Shalom. Waliwo relationship gy'obeeramu tuli bantu bakulu. Waliwo relationship gy'obeeramu nga muli owulira yeeyo. Okitegeera. Naye ng'omuntu okimanyi mulimba. Okimanyi mwenzi. Okimanyi amukumpanya nga ebibi byonna obiraba. Naye nga gwe muli in your heart. You already made up your mind yono guy wange kamusikansabe mukama okitegeera. Naye nga mukama yakulaze dda all the signs you deserve better. Ne mukwani kyo kirala muntu ali mu relationship weyo nga ali njayogedde mukama agikujjemu nga bwe yajja abana bayiseri n'abajja emisiri wafala. But if we speak from experience nti osobola gumikiza omusajja omwenzi because you love them no mugumikiriza. No. Sewali bad behavior gyosobola gumikiriza. Okitegeera kiri bwe kiti omuntu wembanga mweyagala nga muli ku same page sigamba bino ebya nga waliwo ayagala munne nnyo ono tayagala biki muyina obba first of all ku same page. Me that's what I believe in relationship for anti naye nga kisoboka okitegeera you can find each other nga muli ku same page mwena gye muliko you want the relationship to work. Now, if both of you want that relationship to work, it means you're willing to compromise. I'm willing to compromise. Yes. I will not be perfect, but I will compromise. Nti omwami wange kino takyagala. Kale bwe nkikyusaamu does it better me? Okay. Yes. Mukyala wange tayagalanga nkomyewo ku ssaawa 9 oba nga nkomyewo ku ssaawa 8. So bwe mba mbadde nkikola buli nnaku mu wiiki kankyuse nchikole maybe on a Friday and so that I'm available, so it's compromise. Era bw'osanga omuntu nga temusobola
ku balance nga wewe osanga ali perfect nga talina flaws buli omu nze nange nina ebinyumira nandiyagadde embeerayo n'emikwano gyange but I have a man I have to be home osobola obba mu relationship eyo nga ate but that's not even love oli abakwatibwa kisa I was just nali nyinyonyola someone asking me iwacho agala omuntu boti ne mugamba wala kati omuntu akimwagala abye tuyiseemu nanga that is to be love omukwatibwa kisa ate love is not supposed to be suffering toina kubeera nti bannaye musajja mugumidde nnyo let me compromise kaya tuganye olaba adalate but he pays rent munange you close one eye dukayo duke misinde neze nkugambye tewali formula the only formula is mwembi mukyagala that's it nati mwenna mwizo kyaga neja tosaba olina okusaba ffe Katonda tumusaba buli kimu byatuwadde ne byatatuwadde byonna tusaba yes when a relationship if there is no relationship which is bigger than your mental health omusajja oba omukazi akulumya omuli akusuula eddalu muleke that's true anti omutima gwe gwagala naye ye takwagala anti ya mirundi ebiri ate nzo bba akwagala nga ate ye ku sikaati ng'akwagala Irene ng'akwagala ebyaddala omusajja akwagala tasobola ate kweyisa bw'ati nze mbagambye nafuna abasajja b'ennajjeera bulabira nga mbagaza ki kati kankuwulire omusajja akwagala tasobola kukola ekyo ekintu kye mugamba mukwano tobikola mwaba manyi nze nga nina gwe njagala I can be loving you ngankwagala but I sleep with other that's not love then that means you don't love me I love you so much no I'm convenient for you era nja kukomyawo anti olw'ebyo byenkukolera nti obulimbwala akamere n'enkafumba I make your life comfortable mukwano ffe tuli basajja we are men mwaba manyi tosobola kuŋŋamba onjagala nnyo ate ng'ogenda weebakabaka n'abantu in fact lindako n'omusajja akola ekintu ekyo naye kennyini aba teyeeyagala yes kuba kyekivaamu thank you very much kale mba sifunye bulwadde kiba oyina okukifuna tosobola kusiga nsigo ya kijanjalo n'ofuna kasooli bantu balwala dda abantu beebakaabaka I'm telling you omusajja asobanga akwagala naye nga yeebaka n'abalala ate nga be basajja nze kunzo yaba tanjagala be tulina abasajja e Kampala bakufa abasirumu ffe tuli bawumbwakaayi ffe tuli royo mbuma muli royo mi saagala mukyala wange ate mama wange kyayitamu bakyannuma saagala bbanga taata wange naye abasajja abasinga e Kampala nakasana oli musajja nawe ojja kitegeera kyeyakola naye nga eno ebbali nze kunze yeteba love bambi so a man who cheats shall not go for you. Shall not go for me. But kizibu obutafuna. Kyaki kyekkiriza divorce ogenda kukola otya? At times I didn't get married to get a divorce. You married to keep it. I married to stay married. Paka kufa. Mpaka kufa bye birayiro bye nakola wali kwekelezia Katolika. Olino wana abayina emizeje ntojja jugumikiza because kuba nange nina ejange ate latagenda kubeera yetagenda beera perfect nange tetugenda kera ku machanga ndi perfect naye twasalawo tweyagale mu zino imperfections zaffe twefuula omuntu omu tugezeeko kale wekigaana ati tekijja gaana no kale ku muntu omulala wekigaana ng'asigala because bavaawenga banaye nedda uliriza nze banaye no. By the way, people think I'm a newcomer, but I'm 36 years old. You think I've not been in relationships? Not this kind beautiful, a promising financially stable relationship. Because I see there is a lot of money, there is a lot of love. When it comes to love, I prayed to God for my marriage. What did God say? Mwagala kunsekerera yamumpa ate kati nakwata mukwate nze namukaka. We were on the same page, so we shall try our best to love each other, to raise a beautiful family, for better for worse, for richer for poorer. Akosiri kwogambira iro byange Anti kati oba togenda beera realistic in life. No, I'm going to write my own vows. Kubanga shalom we wali 10 years ago oli kati. I'm sure you have more money now. Why didn't you give up on yourself 10 years ago? No, I didn't, but you people. Lwaki tewagaba n'esiina ssente kanve mu bulamu bw'ensi eno?
wabusigalamu and now you're better, right? So that's why for better, for worse, for richer, for poorer. Because life is about season. For my mental health, in a season mugenda better. You cheat, we die. In a season muyinza better nga kasente kabuzemu. It's normal, it's life. Yeah. I see where you're coming from. Naye ku ground birala. Ate nze ndi wanjogerera mu bbanga. Omukyala agenda kuleka ewaka, mwami Kalibala agendeko ku branch, no branch za Sunday alabe ekya. Tebimunyumira ebyo. Kana kaiba kwa yanga. The branch tebimunyumira. Omwana ajja genda mu branch, abaana atambula tebambadde empale Kampala. Kati lwaki teyabawasa abo bonna? Olowooza yabadde musibe? Lindako olowooza gy'abadde abadde tabalaba? Ne kati saawa zinaabalaba. It takes us back. Why? Omusajja osobba nga olina obuntu bw'olabye n'ebbali. Naye ng'ofiira ku Irene. Omukazi olina okusukka okumulabako just their body parts. Because they are everywhere. Okitegeera. Ebisambi ebyeru bingi tobimalaayo. Shalom ne babikuleetera wano ne bagaba ibyo bibyo. Tobimalaawo. Do you get? Tobimalaawo. N'abo obubi n'abo ababubigula bungi tokowa butunuulira. Bungi. Eddembe n'omutima bisiima wali. Kati ate n'ekirala baayize n'obukola ki? Obukola kakati buli wamu. But that's what BBL Irene. I have a natural one. Yeah. And I have a natural one. Why would I now go? And but they look really beautiful, those girls. Those who do. Yeah, it's okay. But me personally, I would not. Because you're gifted. Because I already have my normal body that's perfect for me and my husband. My husband. Mwami Kalibala tukutubijjeko. Mugenda kunzita. It's a beautiful thing. I know. When you bogera oyogeza love. Ne kuva dda Irene bwatyo. Munyimbe omulaba engeri gyayimba. She's full of love. Jobera, chembera, nakana. Okitegedde? Pankuwe kyekyo. Byebyo bintu byange. Nafumbye lumonde n'akawo. Nataddemu n'ebirungo sweet akawo kyekyo. Yaliriza abantu. Yo ne badde preamble. It is happening. Please subscribe kindly. Berako mpola. Nze Shalom Haddad Kawesi. Daddy Jaden gwabona ko lwalero kulwa emyaka n'obukulu ne stature awali mukulu munnange mukulu wange One Frank antambya ajja okwaniza guest wafate wanambye mukulu mu Irene obukulu kibi buli wentuula wano ku stage agamba mbonze mukulu nze abayanjula abantu ninabbera mu kyalo nga ntumanyi atakiriza mu lubaali Serubari. Era wanda dotura neno. Irene, nzikiriza. Obanzire wali. Irene. Irene sikiriza mu lubali. Nzikiriza mu dini yaffe yennono. Nasa serubari. Nasa African tradition. Yes, I'm a Muganda man. I believe in our conservative religion. Gye batusanga nayo bamagulu meeru. Ekyo sikiyisa musiki naffe tukkiriza mu Katonda nga mmwe. Y'omu ng'owaffe. Ye. Waffe tagatwako. Y'omu. Katonda ffe wa. Ebyo birala bya theory Katonda y'omu. Eyatutonda yeyantonda. Yatonda tubere n'ebyaffe yatonda bare n'ebyawe. Ba Ibrahim, ba Moses ne waffe gyali yatonda ba Lubowa na Gadya. Kibuuka omumbayire. Okategedde. Sibamanyabo. Thank you. Irene, terisina kuluma. Ngamba nabekweka mu ddiini. Ninga ekyo tubona beri ku mbuutu. Ani? Awa Shalom abo kawesa. Shalom aberayo. Mbuutu. Katonda wange wa bujja. Alaika yakuba n'engalabi. Katonda wange wa bujja nagala mugati. So tubalirizaako nnyo ku Shalom 256 bannange. Tulina omukisa gw'amaanyi okubeera nga tukyazizzaako mukyala mufumbo era gye tusookeddeeyo emboozi etukutte kamera negera nga tetumanyi naye nga gye tusookeddeeyo mukyala mufumbo wabula mukyala muyimbi mwena mumumanyi atamumanyi amanya ge Irene Ntale Kalibala. What is Irene Kalibala now, not Ntale? Irene Ntale Kalibala. I want to maintain Ntale because of your father. Because of my father and my fans. Of the brand. Yeah, a brand. Oh. But yeah, my husband tuligateka. Irene Ntale Kalibala. Kuja ku nsene mwezi gwa November guno. Lwaki nedda? Omwami yeddira nsene you can't. Bwe bato wamawe kino. Unless nga wali kukira ddala. Sikiriza ekyo.
Nanti ko tosobola kulya nseenene. Kyokka sina N'abaana kulya bagenda okuzaala nseenene. bagenda baba nseenene, Baba basempiira, nseenene. bakawalya, Bawanyana. bawanyana, sewanyana, kalanzi. Kalanzi. Kati gwe enseenene zisiibula ozitulekere ffe. Enseenene Ne sandi yajja zimpoomerawo. okulya ku nseenene. Kati gwe enseenene zireke. Enseenene zimpoomera. Kale ate nina ekyo kikolera. Tukwanirizaako nnyo Irene. Nange neyanziza nnyo mwebale kunkyaza. Tukunoonyereza n'ebbanga. Mubeera bize naye leero ndabise. Emikolo gyakufuukira emikolo awo nga Tebatatuyitako. Lwaki tatuyita ku mikolo? Bane mubeera bize. Nayagala obayita naye nentya ne ngana nyinza okwonoona kaadi yange. Bane munsonyiwe. N'omukolo twagwogerako era twabasabira essala mu wangaale. Amen. Bantu balabire kuggwa abalala abakyagaanye ossalawo. You can have it all. Yeah, you can. N'obutaluzinga ssuubi nti at any time ofuna omukwano. At any time you can get married. Awakuzizika. Bakyagamba luzinga ssuubi. Nedda kuba abawala bali ku pressure by the way. Omuwala omusanga ali 25, ali 26, 28 naye ng'alaba time emuyiseeko. Twatwako ku kaseera Irene nga nawe there is that society pressure. When naweza 30 honestly nengayi ne mukama. Ngulaba clock is. Tonnerabidde. Ate kati ne mubeera onaga oba 30 oba wadiba. Simanya batuyita baki? Nakyeyombekedde ate nga mbutuufu olabira ddala weeyombekere obeera wekka biki. But how was life before and after? I didn't have men. I've never had men who loved you. Yeah, but they were not the right one for me. Ninga bakwagala bambi. Birabo mamotoka. Irene, you deserved it all at the time. But then they were tebali bange. Abantu tebali bange. It's meant to be. It's meant to be. Yeah. It was not meant to be. I needed a real man, a husband. Ninga kugamba watuuka onogamba kama kaninde process kanejeko pressure akaseera wekanatuka kanatuuka. Actually, natuuka ekiseera ne ngamba manyi if it's not meant for me, it's also okay. Kuba nakisabira ne ngamba kati mukama gw'ojjo leeta ki omwami wange in my life. Saagala kuddamu kugezesa relationship eddako njagala ebeere nga it leads straight to marriage. Bwebanga leading us straight to marriage, it's okay. Kanyumira obulamu bwange. So bwekityo bwekyali. Is it okay kubakyala abali eyo okubategeeza because onako yogedde nti ne wataali mpadde mukama nga sazeewo mbeere bwentyo jabbeera. Is it okay for someone ali eyo okubeera okay ne waba tali mu relationship ng'eganye ng'alina kulivinga bulamu awo nti mukama we yakiteekateeka pressure emuggweko? Yes. Kati nze kyensobola okugamba abawala kuba mu abaami abasajja temulina pressure. Okitegeera? Not really. Teninga ey'abakazi weebale. Mwe kasita muba ne ssente. Kubanga emba sikalina togenda kujja. Kituufu. Pressure yammwe yokka ssente. Era mba muli mu nnyimu egamba wumalu wabaki lwaki towasa I remember I was in second year but then my mom could talk to me ikaye senga no muzukuru gwentu masenga sibonaabona of course would click ngalinga agamba ostegira kyogera woli tinafe tuna pressure yo ntambi babo bantambi bo his parents are liberal abange bali libro nze omuntu ndi libro nti nobo oli conservative nze nja kukukyusa mpola mpola because fena we are born n'abazadde aba babanya nti at 20 oba 22 a boy has to have ngaina wabeera azimbye amaka yet enseno gye tugenda mutu ina challenges ezaayo bingi ebyakyuka tutwala ku speed yayo you can be at 40 ninga toyina ttaka ninga it is okay because obulamu bwakyuka si bwe bwabali abazadde baffe so it is upon us sometimes okukyusa abantu abamanyi endowooza enkadde naye kati abawala nze mbabuulira pressure ya marriage ate there are some girls abatayagala gye bali munnange ng'agamba nze saagala bufumbo naye obuzibu bwe nnina ku bawala bwe batyo babeera n'abasajja ate abafumbo okitegedde kye ŋŋamba kati gwe bw'oba toyagala bufumbo genda ofune banna abalala abalinga ggwe nga nabo tebaagala bufumbo but don't go and find a married man ate you don't want marriage ate you're sleeping with a married man thank you so you're confused okitegeera then mulimu n'abawala ng'ayagala obufumbo naye nga tebunnaba
kati oyo gwe ndi okwogera naye kati nti be patient, you can wait. Okitegera, you can wait. No pressure. Obufumbo tewaliyo birabo nti nze nabusookamu nze nsinza obulwamu. No one is going to give you a gift. No one is going to bagambe nti bane tutegesa omukolo gwebaza Franka ne Shalom babadde mu bufumbo myaka mingi. Tewaliyo birabo. Irene. So take your time and how about this thing? Era gwe muntu omutuufu kati okubuuza waliwo ekintu essaawa zino ekiri mu society oli ayogedde ku kya pressure. Zengenda badde nakyendita kiri ekyaffe abasajja to be having something like money because nga oyogedde olira yakireese n'agamba for better for worse noga tolina kubonaabona. There in 2025 generation society yaffe ine ekintu kyetuteekako nga kiri side zonna ekya commercialization of relationships and marriage. That's true. Nti essaawa zino omwana ow'obulenzi wembeera nga seesobola kimala kizibu omuzadde okumpa omwana we oba okitegeera ogenda okumuwasa ng'ate nazzikuno siwe kyali eddako siwe kyali ne kireetera even ife abasajja Irene okufuna omwana w'abaana nti waye Sandra ne muleeta but because obaddewo pressure eri eya scammers ne mufuula property nembeera possessive as a noun nekimaking anti no marriage agenda kubeera but splitting after 2 years osanga domestic violence eri awo muganya okubeera compatible oli naye agamba bakunguze wammwe nasasula ebintu biyitirivu nnyo n'akukuba buli kimu oba okitegeera awo we tulina okubeera tulina okwembracingawo obuzibu buli wano abasajja bedda baali bakozi very hard working. Oba omwami yakeeranga ku makya n'alimu olubimbi kuva kuno paka eri emmwanyi n'emulisa abaana ne bakola ki ne basoma. Abavubuka b'ennaku zino tebaagala kukola. Lindako nkubuulira amazima. Ebyokukola weebiri byo. Ebyokukola weebiri. Mu Uganda yaffe nze kyokola I respect abasajja bano abavuga boda. I respect them a lot. Kuba akeera ku makya n'avuga boda eyo. Empewo n'emukuba. Naye osanga omulenzi nga yagenda ku ssomero n'asoma buli kimu baamulabiridde n'atuula mbu alinze mulimu. Alinze ssimu. Ate oyo yennyini yayagala awase. Bw'oyinza omuwa omwana wo. Okitegeera. Ayagala abazadde bamukolera emikolo. Then after that, what is going to happen in the marriage? Okitegeera. Kati awo funda n'alina owa boda kuba aleta daily income. Alete ogumu ne muyiye kyeggulo. Nze waliwo owa boda wange gwe mmanyi alabiridde mukyala we bazimbye ennyumba ompulira owa boda kituufu Shalom by the way. I'm telling you the truth. Gye bali. Auntie, what I'm saying is do something. Bango okola. Yeah, do something. Sigulumiza kuvuga boda nedda. Buli omu abantu abeyandiyagadde to be better. Commercialization of relationship. Irene, I cannot approach you as advice. Anti nati ne muddamu ne mugamba abavubuka b'ennaku zino the reason lwaki marriage zigaana oba lwaki n'abazadde baagala kuwa mwana nga tebannategera financial masoyo is because abasajja tebakola. Nanti bwe tumala okukola bwe ntandika ate okukola complain tampa time kendeeza overtime onyonge ani abiri mama okweseza kayimba kanyi because kagikyogera ati waliwo n'abakola ennyo ate ne mukisisa gwe ne ku mwendera oba okyakola navudde wakakusaawe sinakuddayo eno interview yakuna naye era obudde bukyalaba tugakumulamu kwali kukula sinewumuzeemu ssaawa mmeka z'ogenda eka nzire waka ssaawa 2 ezo ssaawa nnungi kuddayo nga nkooye asagadde obindekanye okunkwatako never you start ekyo kikola buli lunaku not every day hawatuukira complaining nga kifuuse habitual kati ngenda kukola ate bwe nnaafuna chance ekola ate onoonyeyo gye bye atakola because yali idle asa Snapchat abatudde okunakola challenge bwanyenye obulevu kati awo o generalizing kyekiri ebyo bisobola okuhappeninga naye si buli wamu. It's what we are seeing now. The Gen Z's. Kati tugenda bayamba tutya. Yes. Bwemba ne sente nagwo musango ajja kwagala kabeka kawanvu ne kawanvu ayagala oyo bwemba sina sente tegukola musango bwe mwalavu bwe mwagala nnyo bwe controlling kati olabe confusion yonna eriwo Katonda yagimalawo.
Katonda mumuleke mu nedda gwe sabira relationship yo kati woba oganye ogenda yita olumu tuwayira omwalo oyo sitaani omukiga nga tatana musango sitaani sindanaamwogerako nze sitaani simuwa budde sitaani omwalo bamwayira nnyo omukiga bakuba kiga mwana mukiga bamuwayiriza sitaani nze sitaani sindanaamwogerako okitegeera. Personally, I don't believe in blaming that devil. Now, the times you are in your 20s, you wouldn't date a broke guy. Gemazima. Anna, inako broke man. Hey. Anna, shawine nawe. Nga mutambula okuva twatambulanga kandabe okuva bannayo okuva ewandege yapaka ntinda. Kayimba. Biveeko naawe. Kayimba. Owa boda mutagende tutambule obompeeke. Twalooza luyimba kumbe true story. Nawe twabiyitamu. Okitegeera. But it was okay then. Okitegeera. Then I had no responsibilities. Nali nkyabeera wa mama wange. Siina biru jinsasula. So we could even twalina n'obudde obutambula like that. Kati sibulina obudde obwo. Mulowooza romance mutambula mwekutte. Era nga mumanyi mulimu movie, you love each other, bichi. Nkweto nye mugibeere mwakunyweze. Ate nga nayo naye nali manye aliba husband. You get. But then Irene, the contradiction now is love yaffe abaana abafirika eyawukana ku love y'abantu abalala abaliridde ng'abazungu. Nti abazungu Irene ntambi nemba nina sente nenaawe omukazi olina okuba nga olinamuko ne twa-eliminatinga ekyokwekwasa nti guy talina n'olwensonga eyo mwagadde because of what he has. What if tekiriiwo ekyo ng'oba afunye obuzibu ne tulema okwempawalinga abaana ab'obuwala ne babeera ng'obwongo bwabwe bubalidde ku mwana wa bulenzi w'owulirawo sisobola kwagala musajja atakola ki atalina kino ne kibasindika mu basajja abalina ssente naye nga balina ebizibu byabwe either bafumbo either bagenda kubeera controlling but because of a journey weeriri waliwo ekiseera wekituuka mu relationship one marriage nga sente weziru kimu weekiri nenga gwe ng'omuntu you are not at peace ng'omuntu gw'olina si oyo omutuufu but because bino bewagenderako kakati awo tugenda kuvaawo tutya Irene okwempawalinga omwana ono ow'obuwala ne tubeera nga tusigaza element ya love omukwano ogutaliko condition oba nina oba sirina omuwala yenna ali eyo abawala amuntadde mu kantu akazibu naye kale kamba nnyonyole. Let me just give you my opinion. Nakitege. My story matters. Omuwala yenna ali eyo, I encourage you. Even before you think of marriage, if it interests you, that is. Yeah. If you think of marriage, you want to get married, first work on yourself. Okitegeera, work on yourself. Beera omukyala omukozi. Omusajja wajjira mu bulamu bwo. He is going to value you. Yes. Okitegeera, agenda gabambi mukyala wange gwe nafunye. Mukozi ayina byakola akera ku makya n'agenda n'ayiyaano ne wali kati omwami oba wafunye ategeera ajja kwagala okwongera ku ekyo akwempowering okitegeera ate tajja alingiriza na ssente zo because already omaze omulaga nti should there be some sort of crisis you can help if you're his wife. Okitegedde naye kati gw'oli awo obalidde ku musajja okitegeera yekka gw'obaliddeko tokola option C ate naye ayina abalidde ku mmwe nga musanvu okitegeera so it becomes hard okitegeera n'ekirala ne woba obalidde nnyo ku musajja like anaabimalawo byonna ebizibu byo by'olina muzambe anti wali abasajja kati nga ffe me one I wouldn't want my woman to work. No, that's why they have more than one. I want to provide for my woman. Okitegeera. That's good. Katwaliyo nga ffe me saga mukazi wange akole. Yena erachi in this day and age. Of course yes, just sagala nza. Balo mojo wange bonna abasinga benyegomba nantu benyegomba no mu Uganda. Omu yavaako bali basatu no mu bufumbo bwagana. As Bob Wine and Bebe Cool. The way they love their wives. Of course akola yes. Saga mchala akerenange sab emu agenda akole. Nedakanempa so mukolya business ngazali business ye mwagala kunyirira kubeera awo kale nengo solo mukolera business yes so tumukolera anti business chetugamba kati woba mukoledde business nga weeri akola that's a good thing naye waliwo abawala bombe mmanyi nti newe bamuwa business tasobola tuulayo ko bawooma swiri ani akawa tirisa kulukta gwo tokalyanko womosirika tokalyanko kale almost like is it sustainable and how many men are you going to sleep with
Kati Irene awe nyinira. Kati nga nze nzikiriza by the way nze ndi liberal person. Nzikiriza nnyo mwenkano. Ogwa sexes zombi omusajja n'omwami. Nze ate nga kyawo sikiriziganya. Nzikiriza and one of the reasons is nti nze nkimanyi nti waliwo abakyala abangi abalina obusobozi obukola ebintu ebyannagwana okusinga kuffe. Like tekirina kubeera kigazi nti omusajja alina nti oba musajja mugezi omukazi musiru. That is stereotyping ekitegeera. Mulimu abakyala abamu abatusinga n'obwongu abagezi. Kale nze mulimu ebintu ebimu byenjagala nga wabeerewo omwenkanonkano era women movements nyingi striving okujja omukyala yalinga mu fumbiro omukyala yalinga sola agenda mu leadership yali nga tasobola kusikira bintu all those gundi zizze ne mulwana abakyala abalwana okutuuka wano bakoze eki and I embrace that. It's nice. Yes, I embrace that. But then the question also has disadvantages. I know everything has advantages. But then the problem is what the question I have is nga ogamba omusajja ono nti abeerenga is a provider alina buli kimu abeerenga alabirira omukazi nga alina ejjaani. Is it also the same omukazi nga alina nankwana ntambi waabwe bwaba yakwanye then aba atiteroliyo no kale netweyagala nenga nzo obulamu nkyabo panga ngani akwanyani no whatever nenga mugudde mu love kale yes nenga omukazi alina ki alina pesa nze nkyezimba either ndi mwana mva ku university njiya kusinafuna mulimu and all that nenga omukwano weeguli naberanga nteekamu ku ttooke lino mberenga ati kugamba nze sinnatereera naye omukwano weeguli gomanyi Irene nti omukwano gusobozesa okukola ebintu ebitasoboka kati sikiriziganya omukwano ogumanyi Irene omukazi nakugulira emmotoka ekintu okisengese bulungi naye n'okiwunzika n'okyanika mu ttaka soka owulirize tampulirize sikiriziganya na mukazi yenna akwata ssente ye kugiteeka mu musajja naawe kati nze no let me tell you that let me tell you mukiraba omanyize embeera ku TikTok nga ndaba abakyala bonna abavuddeyo nga balina ebizibu basinga complaininga ku kintu ekyo kale omusajja nali muweereza ssente kati yandeseewo nalabye oyo ye Shabani omukazi yakaba amaziga banaye nempulira nga ennaku tewaliwo laavu nze ngamba nga laavu weeri anti kakati laavu eriwe obuulira laavu eriwa ng'omusajja akutwalako ssente zo kambabuulire nze ekyoŋŋaanye kati gwe ssente yo ebegenda wangozina ssente y'omukyala eba ya mukyala eyina ebyokukola bingi saana kubimenya n'embimalayo nze nkwate ssente zange nziwa omuvubuka nga tannaba nakumpasa omwagala laavu wadde kyono nedda banaye abakikola abawala mukikole but you will see what will happen omusajja buli lw'omuwa ssente oba omuggyeko obusajja bwe n'ate buli luddawa ate n'amaanyi ganneeyongera bwe mba mbadde soda kyenda n'extra time ŋŋenda kati awo oba ofuuse sugar mami Irene nze me I believe Irene by the way omukazi omugagga kwe siva Irene ku mukazi wa ssente wa falanga kwe siva Irene, listen to me. The reason why people date, the reason why people go in those relationships is for like each to empower the other. Yes, but I'm not supposed to give you money. No. Money never to get a Bible. Kati muganye Bible. Banaye. You empower me, Irene. A woman should respect. Chitufu. But now this is a situation. And nurture her home. While the man provides. Kati ndaga we bagamba nti noti omukyala providing but in this time round a woman is in position to provide. Yes. I've never seen it end well. But also even era abaami abo batera okuwa ssente abasajja batera okuwa ssente bagenda ne bakwana abakazi abala ne ssente ezo ne bazirya era ono bwakitegeraga akale bannange namuwa ssente zange emmotoka ewebale emmotoka yange mutuziza bamalaya ennyumba gye nazimba gye mubadde mweyagalira nze shuga mami yanjja kutugabane nakeera siriipo shuga mami yakinkola akirozi okitegeera nze siri kwata kumachakera kumacha kuwa ssente olanyire ssente weeruma Irene abakyala ebaluma nefuna mutukanda I'm in agency there is an emergency it is your duty as a man if you are married
But if you are not, How will you get married? Why should it be me? Or what will you sleep with for me to buy you lunch? So you're talking about a woman who sleeps with several men. Right? Okay. Nesagala gwe nga sinna kuwasa abantu bonna beebaka nabo nolondawo Shalom. Shalom I'm stuck. At Shalom ya vaka ekikumiche. Lwaki nze? Genda ko stuck ewantu ewalala. No nyagamba. Nne Shalom malaika tata sent. Wananga alabika tata ya deko. Many people sleeping with you. Yeah, nolonda mu Shalom. Ati Shalom ya nyangu ido kusaba. Nedda so musiru. Ya ino omutima omugabi. Kata avubuka twaze kuba mami. Mami yalaba dda. Era neze simanyi no generation ya. What did Kafero sing bya byatomerwa dda? Abasajja mufuuse nga bakazi ennaku zino. Nedda mukwana namwe by the anti we are embracing change. Tuluje embracing nga yona. Waliwo ebintu ebimu that should not change. Olwokuba kiri kwano ku providing. Let's look at this. You have married to Mr. Karibara. Yeah. That is my husband. It's different. I fix a small problem. We are just dating. Yes. Not that we are dating. You're stuck. My husband cannot even ask me for money. No, I'm saying I didn't. We are dating. Okay, before I made it official. Yes. Still, never asked me for tasobola nakungamba I'm telling you the truth. Tasobola nakungampayo mtwalo. Ati ye yayina. Like bamukuza bulungi ng'akimanyi nti the man supposed to provide. Era me I thank God for that. Najja mulayini mu simu n'ateekamu ya stand. Me I thank God for that. Era it's one of the qualities. Okitegeera. Omwami alina okubanga how do you sit down with your woman and ask her for money? Nze kusaba. Ate mu Luganda. Ati nze wemba tudatinga we twawukanira. Kubamba mmanyi oli musajja muzibu nnyo. Lwaki atwagala nze nkuwe? Oli musajja toyagala kukola. Genda weewole mu banka. Naye bammanja kati bankubya akapapula. Genda mu banka weewole. Lwaki weewola ku mukyala wo? Nkwagala sina banka ka naye nkwagala. Alimu abasajja abagamba bakyala bamwe bawolera okubeewolerayo sente mu banka ne mu bibina. Weewolera omwami wo. Lwaki gwe togenze? Kati nze ngende mu kibiina ky'abakyala nkugireyo sente zikuwe. We are dating. Naye gwe ngamba oli sitaka nze nzikuwa. Naye gwe gamba oli sitaka twagala kumpa sente. Kyokka gwe oyagala nzikuwe. Okina mutoli fair Irene. Kati gwe bw'ongamba nti tolina ngenda kusiba. Odduka. Ogenda kuseta. Dating a block man on a big day. Kajja omwavulumbe. Notekawo obuyimba. Kati ne bukuluma naye nange kati bwente bwe mba reactinze. Naye era oba tompadde si bwe kiri. Yeah. Abavubuka abali mbajjukisa don't work hard to date a block woman. Naye muleka abone n'omwala oyo omwavu. Dozo okiwulidde. Yes. Naye kabone oboneko omwala omwavu. Nataba mubaagala abayinamu mwagala baavu. Ati abayinamu tebayina nyashi. Omwavu ne oba otiriisa. I'll explain to my friends. Abayinamu si bakyala mbu balungi. Ekinzo bakire kiroya. Do you know what we do with Nati mutanze mu kiroya kiri awo kibiri. Okirabirawo. Kisawo kibiri. Tukitematema. Kina amaaso nno. Kina kasimayiro tutematema. Omukyala alina sente anyengeri gyawoomamu. Anyengeri gyanyingira ne abatalaba. Shalom. Nze ndeka mama nga ali kunagenda kulaba. Naye omukyala wa sente na wanjawulo. Irene ekirala. Kiki ekireetedde abaana ab'obuwala okutuuka ne bava mu heterosexual relationships ne batuddukako ne bagenda ku bakyala bannaabwe and vice versa. Wabula simanyi ne batuddukako. Waliwo nange ekinsukako. Nasanga nalina mukwano gwange nga mujjawe mugonde mukazi. Anti ne balimbo nabo balina ssente. Gwe amasi mukwano gwe. Nani mukyala we. Yekennyini. Twalaba obutambi. Saabiraba. Mukyala we. Alimba. Tugendera. Ekigambo lips ki mu Luganda lips? Emimwa. Lips. Na mukyala we lips. Ama bibiri ku script birikola show. Amanza kuba kyamuluma. Twamugamba musajja munnaffe ng'akibuddeko. Mujjawo yali nga mujja wantambi mukazi.
Irene wakola otyo kivaamu Irene Ntale kyaka kyakuyinza bibyango bamukwano kadinange nja ba ntambi waffe ekyo oba olina nga mujja kukireka omukazi Irene Kiruma mugamba kiki esakola lulimi kiki tudde wansi eri kubiri so posing katubeko mbulawo katolo tukomewo tukomyewa Tukomewalinga bisexual. mukyala wo bambi Akaba nko mukyala wange yali girlfriend wo yali film najikunyumiza. bambi kati wakikola kyekyo wakivaamu oti Anti ensonga bakiri simu forever. mpola mpola Nange nagenda mu father. waliwo omukyala gwe nalabako eyagamba yakizewo right ombabiri waliwo omweru n'omuddugavu omweru yali kukomera Twebansiba praise yali omweru yali akuvisitinga yali mukyala ntaano naye itambirwe in out of love. by the way. That's what she said. Yes, I told people that. We ran out of love. Yes. I swear to God. kati yabimanyiko No, yamanyi. Inze obira mukwano n'omuntu ogula okulaba tokyamwagala. edda waliwo omulala Omulala w'ekigere. benalaba Yalina ekigere kinene. Ngeri y'omweru yakomera bwe nali eyajja mu galano yajja mu galani. Naye yali omulala oli zolo oli yali Mala malaria. zolo. Ate mala yali zolo. Oli yali zolo. Ze nombonyebonyerera mukadde ku zolo naga namagoya. Bisexual. namagoya simuntu banna Mama mukwa. Otenda nabagwe tolina kwana. Kali male gamba omuntu akwako kiseera. Owenda li si muntu. Bali bazibu nnyo. Nga you've run out of love. Now you have to let that person go. you run out of love for that person. Definitely. You know, muleka agende. muleka agende and if you're honest with yourself Definitely. kuba ayinza omuvinga on ate n'okomawo ng'okosa ate nsonyiwa Ati abantu balowooza mbu tekisoboka. Era ntambi wa kyejo. How do you run out of love? Steam yaggwamu mu mukwano. kirungi tuwaliwa kimutegeeza n'akimanya Abantu bakolera ddala love tukola ebintu nga liri puzzle yali akwagala. N'akuba n'akayimba. Irina. Waliwo kyanga kweta Irina. temwerabira Waliwo kyanga kweta Irina. ate nawulira Ennaku erinnya lyali ta. Irina kweta bambi Irina. teyatta linnya lyange mukwano yali mukwano gwange by the way Puzzle. yeah N'agenda okulaba wa kyalo nnyo. ani Puzzle. nze sigambako nti wakyalo lwaki oyagala nvumi Because by then, that's what happened. By then, wali okyali single. saali Wanya Kalibala by then. Mwami Iye, Kalibala. nali ne mwami kalibala misita kalibala Togera bwogezi nga Kalibala. Mwami Oh, Kalibala. mwami kalibala Kyokka Pazza ali eno alwana akuba akayimba yeerwanyeko bamutine mu kkooti alwanirira. yali nedda yali content naawe Omugala wakikula kyebwavu kiki. mbagambye byali bya content tebyali bituufu mwe temwamulaba juzi nga yayanjula Mama Farid. Mama Farid. kati buddemu Era mwe byali bya content. byali bya content But have you ever met him? yes I've met him ndamumiti Oli ne mwami nimba ne Kalibala. kushow Kiri ekigunji kye ekivulu kye. yeah Enkuju festival. Kyali ku aerobic. Wamulaba akasuti ke yayambala ng'alinga byasi aluminium. kali kansa zaako Mwami Kalibala yatuuka munalowooza nti bituufu. yali amanyi naawe yali abimanyi Tutandika bityo musaagirira. tetwasaaga ne tukoma mu kusaaga tewali kyavaamu awo So you cannot, you couldn't date a fellow artist. no Back then. and I told God saagala fellow artist Lwaki mulinako emize emibiri. saagala DJ artist Selector Jeff wange. Sagala DJ. nagamba katonda saagala muntu ali mu industry era yali akimanyi era nampaata ali mu industry Abasooka baali mu industry ne bakulumyalumya omutima ne just abantu bakutabuza. b'omu industry mbamanyi obeezi Naye si buli omu. nze bemmanyi kyali Abali ku kimala Swangz. tegwamanyi n'ebibuuzi byo Kati munne tubuuze eki. Watu wano ku VCC wali innocent That's guy. not my preference. Kubeera settlinga na muntu ali mu industry. I wanted somebody that's totally different from that.
Okay. And it's what God gave me. Thank God. For now. Not for now. I'm married for Anything life. can happen. No. Anything Never can say happen. never. I'm married for life. You know, my babe can never. Then the babe never has all the never. She has never. So nah. Never divorce. Jebuli naye si kyagaliza obwanyi. Tukubiri kiri ku ground. Olajja kubuza Irene. Okuzoli mulo. Jebuli obukula. Okuzoli mulo. Ate bagatira mu kerezi. Takigana. Ngoli mulokole. Omwami wange mukatuliki. So wakyuka. Lwaki okiteekako condition nti nino. Because I know you as a born again Christian. Oli mulokole munange. Naate mukugatta bagattira eri kerezi. So does religion matter in a relationship? It matters. It matters if you guys want to make it a huge problem. But for us, it's we worship the same God. Now I go to the Catholic Church. Mwezi kwa sapule. Osoma sapule kwa Catholic? Yeah. Ngenda mbiga. That wavambu yokola fa Catholic. Kati lwaki ogamba nti waleka abasajja baffe abalokole bale Vixen. N'obalekawo Titus Kuteesa. N'obalekawo Masawulisoni bugende. N'omulekawo. Alina single. N'ogenda n'omufunye Mukama sibe yali yantegekera wange oyo Mukatuliki. Kitegedde. Eyo nazala abanyanga Abakatuliki. Iye bagenda b'Abakatuliki. Nenga Bible yagamba temusinzanga bakatonda Ate baabwe. nze ne tatange yali Mukatuliki. Bambatiriza wali Ennaku parish. Irene, now tuvuddewo ku side eyo eya relationship, marriage, dating. Tugende wali Irene the artist. Yeah. Irene nze nzike nali ku campus 2012. Kumina ugamba okujja ku music wa Irene. Ali Mwanyange mumanyira. Okujja ku music wa Irene. Enzuka twali tuli baana bato. Tugenda okulira nga waliwo omuwala asene eddoboozi ery'enjawulo nga muwala naye muto munnaffe kankyongereko ekyo. Nga ze ng'ayimba those love ballads ezo wezityo, and you became instantly a sensational artist. Olugendo lwo Irene, era nsiba nkibuuza buli artist, inspiration, where did you draw your inspiration for joining music? Ekyo mu buto wali mu choir, church music, oba wakamama yagulanga tapes oba dad tapes ezombera muwuliza ba Britney Spears and all that. Yo journey okuva wali tukaawo tukulabira nga oze mu Swangz Kati nze love yange ya music yavira mu church mu choir. Na joining a choir actually nali mpitawo buyise manyi nga bwoyita ku this is a lugudo Unlike you. Kakati mukwano gwange yangamba endo church mulimu abantu abayimba obulungi. I liked music, but I didn't think it was a big deal like that it would even ever become a big deal. Kati nengenda tugende muka tuyingireko tulabe ne tubasanga bakola rehearsals. The next day I joined the choir because I was so impressed with what they were doing. Nenjoining a choir nentandika oyimba mu choir nendaba nga waliwo n'abasomesa zigita piano kyennyigiramu gyali that's good aduka omujjukira family yonna omukulu waabwe yawasa yani yawasa Beatrice yali yawasa sibi waliwo n'omulala ono omuto wali kubalenzi kuliko yawasa last year adda kwa Dube nafokotenda tukaba bakolerawo ntinda okusanga naye yawasa munna. Anyway, awo nga tuvuddewo somanti obintandika nenjiga instruments nenjiga okuyimba amaloboozi alto soprano byonna ebyo. Then fast forward netandika okuyimba mu like the restaurants nga njize ku guitar with a few friends nga tuyimba mu lounges abantu ne bakola ki ne bajja obuntuntu bwe butyo obufo. Ndoza n'abaswangs bandabireyo ne bansayininga ne bangamba tugenda kufuula simanya biki
tulikoduleo ku nnyimba tulabe tugezese nengamba kwegana nali ngenda bugezi mukiriwo so nengenda nabo ne tukola ennyimba and thankfully abannayuganda ne bannyaniriza bulungi mu industry nenga so nange soyimba n'abantu ne basanyuka ne bazina ne banyumirwa nengamba this is actually good. Wali emabega walinga otandika okwezuula genda mulawunje sometimes genda kiro family ene waka mami did mom embrace it? Mami in the beginning yali tabyagala kozi yali agala nsooke mmaliriza okusoma ebiseera wali osoma lutawa nali kyambo university sinnaba kumala osoma busomesa nedda nali sowaka logistics management yes naye nga sinnaba kumala oli ku sekendi yawo we watyo kati ngaze ebyo bintamye njagala ki nga njagala kya music nga talent eri mukukolinga banegyanziga mungu kati kwentyo up to now like 10 years later n'ojja mu Swangz Avenue mutandisa okurekodinga ku music yawo ebisinga babikola tuwabonaabonako nga upcoming tolina mboozi eyo ate ne tusula ku gundi ate ne batukola bati ate bakatusasula za karaoke tebyali mu mujjane yange kubanga record label yankwatako yalina obusobozi yalina obusobozi obunsasulira studio obusasula video obupromoting ennyimba was okay. How did you deal with fame omwana yali omuto mu biseera ebyo mulungi ate oli muwala mulungi oli muwala muto? How did you deal with fame? Osoboddemu ekyo nakubuuza ekyalo. Fame yali, it took me by surprise. I never prepared for it. That's why I think such you are new with Shagena koko ku mutwe. Naguno gwaka. Yeah, my guy meet so many people who tell me that Irene, you don't act like a celebrity. Yes. Because for me, nchitunulira nga mulimu. Era botansanga ku stage oba wontansanga wano. You have seen me before. I'm someone totally different. Like this is not the Irene you're going to find somewhere else. Or is that no computer? But when it's time for Irene Ntale to show up, I will show up as I do. I always look at it like work. I'm famous, I'm better than so and so. I sing better than so and so. So for me that's how I see it. Yeah. Mubiseera ebyo ng'omaze okubanga ovaayo waliwo abawala abalala abali mu ssimu abali mu market waliwo abakyala abakangambe divas weebali kyatuukako ku kaseera nga you were a threat to them because you can know the industry politics abeerawo awo. Just be honest, did you ever feel that they got threatened of your presence nti naawe kati ozze wanisa omukono gwo nti nange wendi Irene? Engeri gye mmanyimu ekitonde ekikazi ekyo tekibulamu okitegeera kati nze nayingirawo okuba gita biki neyimbyayimbya. Of course some people were upset okitegeera, some people were upset as they should be kuba oba ogaanaye akantu nze mbadde nkakafo nze mbadde akakutte wajja nekyenjawulo ekya gita because bayimbi batono nnyo abakyala bakuba ne instrument. Yeah, that's true. By the way, I don't know what Irene interest to learn, but he got no money. When I girlfriend wange by then mamutanga dafu kati bayimba kati twalina competition mu budde bwa prep ababuuza Irene Ntale ne fiye ngagamba you got no money when you love a guy ngalo kati twalina bafatuoleza twali baavu kana atuoleza as long as he loves you bichi kati omajira ne fiye awo eno fiye imbe got no money okubi ejobeera yanzijukira nayingira around the same time ne fiye for the same time wali mu kikya senior kunji nali mu kilasi kogambe girlfriend okugamba oli muto girlfriend atwa kapolinga ndio ngombe ya kusomera seta kapolingi na mtu munene zinga perfect tanjoga byange musomera ebyo definitely yakwagala but didn't work out twakyusako n'amanya dash the life definitely shalom ngata ba dash bakachali dawo oza eno fiya ayimba nawo oyimba twatuliawo oli musajja ti atantwala ku ice cream najja anda musangawo yes wamusangawo shiba nali sinana kutumba
She buys ice cream comes in 2013. That was the year I started working. Auntie that generation. Yes, and that was time at the same time. Why did I think that Shiba had come out that time? Because you're industry because because of because of obsessions. Okubotola ice cream ipyo yakyala batu muli b'amaanyi namukuba ennyimba zammwe zikuba mwakonkona. Those were the days. Those days were beautiful. Yeah, they were nice. How did you deal with men? Ebibatu mu industry mpaako mpakotoliza alombo. Then the men who were approaching you, how did you deal with those? I think with some men, bazisaga new generalizing, abagala nnyo omuntu ali ku TV oba ku camera. Just I don't know lwaki bakyala nnyo ffe abasajja b'e Masaka Abaganda. Oyo wange. It's kind of an inferiority complex. I think. Wait, yo. So for such men bali batu approaching again. Naye ng'olabira ddala takwagala wabula akwagala lwakuba akulabyeko ku TV. Did they ever propose a guru? Because nnyo n'amaanyi naye ngeri olabira ddala negundi mwe yali lwesiginicha basajja abo. Foray has always been my friend. Oh dear. Yeah, up to today. But that's a nyanko. Never girlfriend we wona nalimba manyo mko. He has always. Oba manya mune bajja. Binedda tewabera maombe. Like omayo mutukolanga muganda wo. Ani lwesiginicha. Irene. Wallahi. Mukama akebera mutima munda. Mukama jagu nyambulo mutima agubalaje. You have never had a thing with the Restigincha. Even him, by the way. Nothing. As men here, she didn't have kutia. Sagala na kuchimuteka kotabanga. Aina mu abakazi mwala bakwane gola bamulyo bongo toyogera kumulabira sebo ne wogumya kubanya boli mukazi. Yes. No, but not direct. He has always been a brother, like a brother to me. Abunda kuandikira kunyimbe. Yes. Bro wandise nyimba zange. You know that's how we met. Kati ne tukwatagana nnyo mu studio. Mayo mutunga buli wakola ekintu akolera kirungi. Perfect. So we became friends like that. Up to today. Because I should be. I should be 11. No, 14th December. Ogenda bayi. Genda kubeera. N'abayimbi abalala bangi. N'abayimbi abalala bonna bangi. Okuyingira emitwalo 5, I mean tebo ya mitwalo ne miliyoni naye free entry. Naye bw'oba oyagala obeera comfortable. Naye kati ebyo byonna wabiraba oga Swangz nga Swangz ekolera ebirungi ogenze mu studio n'ogamba kambirekewo kambiveemu Irene Swangz. Ali mu comment wabuuliza Irene kyekyamujja mu Swangz. Yes, waliwo abaana bataawo abaana badijja bamwagala tebamanya history. Zanya buli akapalaga wolokoso Radio Simba ku kapalaga samanya zibu kyekyakuja mu Swangz. I think I will never really tell that story because emyaka gyewulungudde nebbanga liyise. I've lost nekale newe nandiga nti nali nanyigira kino na kino I've healed kati mpulira twandikira katabo my managers Just the nose. Otuyemu akatabo awo just the nose. Otekemu chapter number. In my life I can't do that. Well, did you feel betrayed? Betrayed by my leader. No. Asoko gambe naye njagala okubuuza. Omuntu ng'ali eyo ng'ayagala omanya lwaki navaayo. Just njagala amanye nti teri muntu asituka n'ava omuntu waliwo ebirumira. Kitegeera sijja going into details bankola kino ne bankola kiri. I would sound bitter at this time in my life when I'm really known. But that time I decided to leave. Between me and them, they know why I left. Even if they come and sit on show on interviews and also say they don't know. But between me and them, they know why I left. Did you feel betrayed nga omuntu abadde manager wo ate afuuse replacement yo? No, kati eyo narrative mwagipushinga after nti omuntu abadde manager nali mu ssomero nali mawulire. No, ate n'ekirala
Abantu simanyi lwaki bali bamuyita manager wange. No. My managers were 2 men. Oh, not Vinka. There are 2 men. You know them, the ones Bananyini Swangz. And Nali. Thank you very much. Those were my managers. Atwa no Vinka no mulamu wamukakati yako wane. Vinka was more of like my assistant. Oh, personal assistant. Yeah, she was like a personal assistant. Nti buli kimu twakikolanga naye. Irene, you have a show on such and such a day. Get ready. Tugende mu makeup. She was like my handler. Oh, chogedde bulungi. But not manager. My managers at Swangz were Ben on Nfudde and Julius. Vinka ali. Lero kanchibate. Oli yali manager unedda. Bantu bamaje achogera kati okyalifayinze. Vinka was never your manager. Olaba nti naye right now aliko eleko. She has a handler. I'm sure mumumanyi bamuva mumuyise. Yeah, but you can't say that that person is her manager. So your narrative naye veewo kitegere. Ate n'ekirala Okijeewo ekyo leero kimenyi oyatandikira oyimba namanya nga ne Uganda tannategeeza. Yeah, because I was still there. Wali okyali Vinka tambira okuyimba. Yes, naliyo era yasooka n'agamba. Kawuliramu ennaku ate omuntu adambira naye kati yali replacement yange. Lwakuba tajja bagamba naye olumu we mulituula naye mumukunya ajja bagamba. Tutamuleeta wano katebe. Kuba namuyitanga ne mugamba jangu tuyiseemukko eddoboozi. Okitegeera nze naye. Vinka mulaamu talent. Well, in the beginning, you're putting the spot. Yes, yes, I know Shalom 256. I knew her to be a very good dancer. Yeah, Zina, because that's how she did. That's how we met. So I knew she was a very good dancer. But also when she opened her mouth to sing, it was not a bad sound. Anka solo kuyimba. Yeah, people are gifted differently. So yali ayimba nga mpulira ya ne mugamba mumanyi jangu tutereze so that by the time they launch you, you're not intimidated. That's how it was. So if ever you sit with her here, so when I left, kyali ndoza kiddo nnyumira abantu nagenze kakati bisitore ne babifumba paka kati ovudde mu kuyimba Irene namawulire gakkuba taminako mu depression nogawo toyejjusa kubanga ava mu Swangz. Nagenda mu America sagina mu depression. People go in answer. People go in depression. Omwana ambadde answer. Mubuuziza. Didn't you go to depression? No. Irene, how went to Yeah, but it's the truth. That's where I went. You went to USA? Yeah, I went to the US to reset, to rethink, and to see what next. Yeah, because by then it was too much. I needed to first go away. I had my friends in America. I still have them. There are so many. Never Irene. Never studied a ticket. Come and relax. It's too much over there, Jam. Abasajja bafuuka abasajja tajja bamusigudde batajja bakusigula baliwo abansigula era nakunogwa kati tebamanyiyo yadde bagamba Lwasa bamenya kwenya Lwasa muno w'amagye tomusibaako oyo wangi waliwo amagye ge bagamba temwogera babyogera Irene ekimujja mu Swangz abasajja wali wafuna omuntu omunene ate kyagambikako ng'ofuuse sita ofuuse wakabi nyumira abantu abawulira si bituufu. That's not why bagamba omusajja oli nti nobane mukula bukuzi nagamba mukula mungi oyo ali okuze mwakula mbwera nibagamba mbagala fa kapiteeni bye baayogera walina omutwe omunene nga tokyagambwako todda mu messages aboosi bo tolabambo ekyo kyekinyuma kyekinyumira omuntu yenna bagambe wamma twamulaba tawulira, but it was just a narrative to ruin my integrity. You get, but it didn't work. It did not work. And you lived happily ever after. Thank you very much.
Irene, omuntu wabulizawo because someone abadde mu record label nga everything bakikolera ate nga ye kustart nje tutandikidde eri mu haso nnyo naye record label nekutandikako then nogivaako then notandikwa okufata nga independent artist the challenges ezo financial constraints awo kumanya kino because everything was almost on a silver plate tuwali mukawo okuddirirawo nga wali obirowooza nga siwe biri that reactive frustration. I need some time to answer that question. Now, nga wakangira record label ebintu birabika ng'ebiri kusimba plate. Birabika abataliyo banange bamwambazizza naawe bennyini apartment ani abaliyo basasulira apartment enyumba engoye naawe nedda tekibangawo all those are lies anyway tudde ku mazima kati so in the beginning things look like continually silver plates okitegeera naye you work for those things which is okay kubanga era in this life tewali kyaweerera so obikolerera n'otuuka point ng'obikoleredde okitegedde nti omuntu omulaba yes nze nayambibwa nti when I joining a label my career took off okitegera my career took off I got bookings I got work sente zonna ze baali bantaddemu I'm sure they tripled and quadruplated it okitegera now the problem with record labels is they will never tell you that sente ze twakuteekamu twazigyeyo kakirekerawo nawe okoleko thank you continue to work so munaye okukola nga sente tozirabako kintu kibi nnyo yeah let me tell you kibi nnyo to be famous to be known everywhere but be so broke kyekiri mu ndongo ye Uganda okitegedde kyenkugamba omuyimbi n'abanga yakutte buli wamu bakuba luyimba lwe naye nga Frank akutuukirira nga gwolooza n'akwokyayo you know that what they say mukunjocha naye nga mutuufu yayagala omwokyeyo I'm telling you so that's bibiri mlikodire baby mamusaagana record label so natuuka esaa neŋŋamba mani kanve wano nange nkole ku sente nkole ki nzirabeko okitegeera nzirabeko nti zizino zimenye okukola naye nga atulisimanyaatuyozange nzirabako abakatono naye nga keekange obuzibu bwa record label sente toziraba naye ng'olina erinnya ate ng'obugambu obubazisyo because you can have a very busy schedule but where is the money? Do you understand? So let no one lie to you. Let no one lie to you. Oh, Irene, I know from Nene. There's nothing I did not do. If anything, I made that record label proud. Joining. Yeah. They had seen the fruits of it through me. Do you understand? So mutu wa very nageza koko neri nyela nzibali nali jealous of this one. No, I inspired all of them to come on, which is okay because the work was good. And the record label was good and it's still good. But for me, I need to make money and I see it. Are you seeing it? Very much so. And I started to work with my sister Watan Kampolampola in 2017 when I left. But my life became better. To the public, my life was faded artist. I was making money and a lot of it. Do you understand? Because I was still being booked regardless of what they were saying. I was still working, I was still getting endorsement deals. But it was different this time. Nga mu meeting era ne ntulayo ne muganda wange ne batuwa akaffe ne tukakwatako. Ulira. Estali w'olulingo limu. Nze tolina ky'olaba. Tuba tukyakuteekamu wali. Tulina okugulira ennyimba. Ate nabo sibanenya for them it's a business. Ekitegeeza. But for me nali nzikoze. Nali mbaddeyo emyaka gyange nagyali gimmala vaayo. Moving on to the next chapter. Yeah. To challenge yourself. Sagala balemere nnyo mu record label because etuuka n'ekudrop you. Record label yennyini. How about they can drop you any minute. Of course. If you're no longer making for them money, they will sign someone else, a fresh talent. But then Irene, how about the contract
because my contract was done. No, ngamba ebibera mu contract the specifics because olumbi ebibeeza abantu mu buddu nga signing something kyatamanyi. Sometimes no bayagala kudduka nga bamugamba nti ennyimba zaffe togenda ziperforminga. Waliwo okukusika omugwa wakati wo n'abantu abo. Kakati nze nayambibwa nti contract yange from the beginning. I'm blessed to have lawyers in the family. Oh wow. So one of my cousin brothers had given me lawyer services. Nti contract yange yali eraga nti ennyimba zange. Kitegeera. So when ngambira abantu, be very keen. Don't be excited. Don't be excited. Over manager. Don't be excited, and also don't sign for a very long time. You know me to signing They sign 20 years for sign their lives. You don't know. Life contract. Yes. Sign a short contract and then keep renewing. Have a lawyer to read for you. For Bataliba lawyers, we cannot understand that language. No. After 2 years, things are bad. Oyagala kudduka bagamba no olaba wano olaba close eno soko jola signing nokkiriza. So don't be too excited and sign for a short time. Kitegeera olabe nti ddala bye bagamba mu contract babituukiriza kale let's renew for the same amount of time. And also you must know when to leave. It's very important to know when to leave because kyotayagala is for the record label to drop you. You get Irene ekirala totera nnyo okukola collaborations. Yeah. Naye wakola collaboration n'essaawa zino niko zikyasinza okunyumira ng'olina Shiba. Lwaki otubatisa? Walikola okyali ne Swangz walikola mukyaliyo. What inspired that song? Byali bituufu Kristo. Mwali mulwanira omusajja ne Shiba. Baali balwanira ono omulyeruba. Mwali mulwanira Dax. Mwali mulwanira gwe ne Shiba nga muli bantu ba Dax. Era emboozi yalinga mu ddomo. Kati njagala okutegeeza nti I've never even met him in person. Never met in person. Musoke Steve ibinye bwa bingamba mu ddomo ya senior fili bali balwanira Musoke Steve kati oli Dubai watulimba. No wonder when wasale ekigambo yabitugamba mwali mulwanira Musoke. It was fiction. It was fiction. Twali tunoonya just ekintu kye tuyinza oyimba ku fengi ekitundu so tugatta ate ne kinyumira abafaani. So that's why. How is it working with Shiba, for example? Shiba. And are you friends? Okay. Is that way? Friends is a deep word. We are colleagues. We are acquaintances. We are not friends. We are acquaintances. Yeah, because friendship Okitegera friendship kintu kirala nti twekubira all the time, we go out to dinner, we go out. But that's not it. But we are acquaintances nti no bumusanga, it's hello, it's good vibes, biki nitwebuzaako and life. Waba ina show genda buli mnakula kuserena. Wanda wakuserena kukomera wali kukomera embwa. Yayogera ebyanjwanjwa. Up to now simanyi lwaki bali. Mumwa. Yayogera ebyanjwanjwa. Sanyu mumwe kuno. Sorry. So yeah, which to which? So kagamba jakasembayo ba obudde butukutse. Kale mungo bakati munko. No so kagamba just like that. Twagala oberewa black. Yecho. Hey, tunyuye boss. But that's intended. Akagambo kyakasemba banaye mwena batulaba. So kagamba akomwami. Mwami kalipala. Mwami wange lwaki mwagala muwanire mu kamera. Onagira mugambe ali mu kutijja yakatandi. Any tears. Ngobagamba sembera. Tukweya kalashi. But how is the feeling being in love? How is it? It's beautiful. Being in love. Yeah. It is beautiful to be in love with your husband. But I've never been there. But right now I'm here. We carried out. Ati golya okati nze mpulira ononya bokozesa. Nawo ononya akwagala ko sente. So that's not love. Maybe it's a beautiful feeling to be a married woman to a responsible man. I know. I love it. Naye nga mwami Kalibala sigenda muwa bubaka wana we call him after. He's been calling asking, are you done? Are you done?
kati odda akano mukanga afuna ne wotuula nino sirindamu yogera leta gwesiibula abantu Kunyumiza emboozi nyuma. nayagala dde okujja mbabuuzeko naye kuddamu tukunoonyeera kuba kati gwe tulina emboozi nga specifically twogera ku record labels we go deep into it mwagala ngende nnyo no tetwagala nga twogera ku Swangz but last buno mwaka nti ndi ku Swangz kagambi tekiriiwo Just sharing knowledge. twalina bonoke nga na scandals ezimu tunono mpaka nina Rose ali mu scandals ezimu bonna ate nzijukira by the time nze nasooka obbanira abantu teko Facebook bantu teko ebintu bingi when nayogera ne baga but now you've seen that kati nyaga tufuneyo emboozi omwezi ogujja kubanga ogugwako nga we are talking about ekyo kyenyini ekyo naye December nga ngenda kuba busy November ono yes omuntu omukama Ndakunonya mu January January. omuntu omukamira ddala nnyo busy January I'm not going to be around. Maybe February ennaku okwayo nedda nze ngenda kukunoonya ngenda kukulemerako guno omwezi n'agitereka emboozi at least tujja kukola ekyo kyabadde ekituufu ekyo nze ndabyeko abayimbi abajjanga apa ku Kashamu sina management nomukamanyi kyogenda gwe tusanze wali eri wali nga Kashamu muwangamba okumusaininga naye nga tamanyi kyajjamu kyakituufu omuntu yenna olina okwetegereza biri complicated maybe some other time we'll get a chance ebigenda okwogerako specifically etujja okwogerako naye nga my lovely supporters sikyagala bayita ye gwe abo bayita waliwo bashibaholics gadgets abange Irenators. Yes. sounds like urinators. I know Italians. Mola Budonians. Biri somero Kalibala atukirekerewo fabagala Irene gyetuli mbagala nnyo badange mwebali kumpagira mwebali kunkuumira omwantegera nti yenze oyo wammwe ekitegeera abagala okubuukinga ku mikolo banaye enamba ya manager enamba ya manager sanga December nze mbuukinze July awo banayo omukolo mu July abagole bange bambukinga nembe buli weekend mbeera mu mikolo bambi go to my social media Instagram enamba eriko gyoba okubako and book me and I'll come and abiri mwenda oli busy 29 November neja pasa kwa mu mikolo ajamba akomyewo nina ekivulu kigamba friend of Shalom volumula ye ekivulu I got celebrate him na ngema mwawaabwe emeza milioni 2 emu ya milioni 2 onale emitwalo 10 ekifo ku meza emitwalo 2 wakuzo 07 27 1973 obenga oze mpala senga ajat nakalembe nezo ngabade sinasibula abantu bangate mu tukyalisawo mention kuna sibule anya kalembe musomi wa duwanga business eganya galota gabi abaana kuba kunyaba esimu bivo organic kudagala amagumba agaluma omugongo gwalwala 0752602427 and ugadde tujama simu amalungi simu ya first screen battery replacement smart face ID bakunamba esimu elia mpola obenga oyakanga Irene Ntale muno wachinaka bakometwala 3 eja Uganda buli mwezi subscribe kakola videos ba Uganda bonna ku applications kwepya baina iOS kwepya baina iPhone Android tuli namwe bakozesa website ngene ku www.munowatch.com Mike is yours tumazeyo banange tutagala kapera munange nga tonnagenda azaba kazibo baba kawo omwende gone ngiti switch akawo chetyo kaimba chako cholowaza akayimba ke yakanja zamita Andrew Semakula yesimba kulagirwa makenya mukuba akalulu tumiddeko bamukuba munna yanje kaza akayimba yenga shamulise do song it's nice katingena yimba kalala nje njagala kukanka wereze my beautiful one and only wetegedde gwinjagala ennyo bocho mienda yimba kalala kalala ngentambi antu ashwagala kumwoge obeleyo goli na cholowoza mazima lowoza no sweetie wanjija Niremba muchiyumba masike ntamu yabikwata akantu kano abanyimbira natadde mu nebirugo sweetie akawo chicho
Ebyo bannange tubaagala nnyo. Leka abantu mbagambe Merry Christmas cause muyinza obutaddamu kumpita. Mukwano nze ngenda kolako interview. Naye Christmas ya December. Si butati ekigambo. Sembera. Basimolinga akonkaweza amabira ali mu America akaagala nnyo. Esekula bateri na kurembala. Kimali. Yakana. Njagala kwedi Asedi boda batukati nabayita ntya ku musho. Nenga we love you. Thank you so much. Oli yefala okusakoza omumanyi. Mumanyi. Sio yali no musajja aliko. Mami kalibala. Mulimi wantangawuzi osakozi. Ali kangawuzi. Ngando enzi. Ngande utambala mu ngando. Shalom ebigambo bija. Bye. Bwe bulungi bane mwera aba.